أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبه بدينا ولو عبدنا غيره شقينا يا هبذا رب وهب دينا وهبذا محمد هادينا لولاه ما كنا ولا بقينا اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا نحن أولى جاءوك مسلمين إنا دعوناك استجب أمينا الله يا الله يا الله يا مرجع القاصد يا غوثاه ثم الصلاة والسلام على خير خلقه نبينا وسيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. abarabi baffe aba ku mukutu gyaffe gya Hidaya Media, Islam Media, saako ne Salam TV, nga bulijjo twebaza Allah atukomezaawo omulundi omulala mu sizoni yaffe empya nga twogera ku mulamwa gwe twateekateeka okwogera abaddugavu n'obusiraamu oba abaddugavu abalina ennabbi. Mu ebyo twajja tuzimbazimba be tuzze tuzimbye abazibala b'episodi zaffe ez'enjawulo nga tuteekateeka abaddugavu n'obusiraamu bajja batya nga kye tugezaako kujja abantu ebigambamu be boogera ng'obusiraamu buno diini y'Abawarabu. Ddala obusiraamu obwaffe obw'omulembe guno ogwa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah yabuteekateeka nga bw'abantu bonna buli omu gyali kye twajja tuzimbirako ne tubalaga bye twabalaga. Naye ku mulundi guno twogera ku basahaba abaddugavu abaaliwo within even the time nga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nga mulamu, ne tujja ne tuboogerako abamanyikiddwa ne tuleeta n'amannya amaala agaali gayinza okuba nga mu bwongo bwaffe tetugalinaamu. Ku mulundi guno tugenda kwogera ku bakyala abaalina ennabbi nga baddugavu, wabula abamu ku bo saabikan mu episodi zaffe ez'emabega ojja kukeberako twaboogerako, naye nga twaboogererako mu layini eyali eraga mu sooka mu lyo lwa Nabbi sallallahu alaihi wasallama mwalimu omukyala omuddugavu gwe twayogerako nga ye maama waffe mukyala wa Nabiyuna Ibrahimu alaihi salatu wassalaam gwe bayita Hajara, nga tukimanyi yali ava bamuzaala Misiri gye yamujja nalyoka azaala Ismaili, mwetyo mu lyo lwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwayingiriramu omuddugavu. Then at the same time ne twogera ku mukyala owookubiri eyali omuddugavu nga ye maama waffe Mariyatul Qibtiyya eyazaala omwana wa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama gwe bayita Ibrahim. Mu ttulu beero lyegiri nga twogera ku famire ya Nabbi n'abaddugavu, specifically famire ya Nabbi n'abaddugavu yewasa omukyala omuddugavu oyo Mariyatul Qibtiyya naye ng'ava Misiri ate nga ye mukyala we ate yamuzaalira n'omwana. Awo mu kaseera kennyini ne tuyingira ddala mu famire n'omukyala eyakuza Nabbi Ayman, ffenna bwe tumanyi eyalera Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ng'akyali muto, mu kaseera ka maama we ng'akyaliwo ne maama we yavaawo n'asigala ng'abeera maama we, naye yali mukyala muddugavu. Ekiraga nti obugazi bwekiri obusiraamu obuddugavu bwali mu famire ya Nabbi nga ne Nabbi akyali mulamu. Kitegeeza n'obusiraamu n'obuddugavu tolinawo obwawulira ng'abamu bwe babyogera bwe eddiini y'Abawarabu eddiini ya kuba Allah walituwa n'omukisa tuliyogera ne ku basahaba abaali Abaroma. Abaroma ojja okuyita Abazungu, ffenna tumanyi Abaroma baaliyo basahaba nga baliwo ku mulembe gwa Nabbi nga ne Nabbi baamulabako, bayinza okuba mu nnamba yaabwe entono naye ate nga baakola ki baaliwo. Kitegeeza eddiini n'ebeera ng'etuuka mu Baroma naye ate nga Nabbi akyali mulamu. Ne basahaba abaali Abafarisi nabo kyekimu, bagenda nabo babeera nga bakola ki boogerwako. Kati abakyala bano abasatu bwe twogedde tugenda kwongerako abakyala abana abaaliwo mu mulembe gwa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ne babeera basahabati nga balaba ku Nabbi ate ne babeera nga baddugavu ate ne basiramuka n'osiramuka. Mu abo gwe tugenda okusookako olwaliro okwogerako tebaawandiikibwako bigambo bingi nnyo, naye gwe tuyinza okwogerako yasinga omu ku bo okumanyikwa ye Bariira. Story eyo
abasoma ku fiqhi ku usul fiqhi Barira tumumanyi nga ayogerwako ne bbawe Mughitha. Haine bbawe Mughitha otujjamu ogera ku episode eddako kuba naye yali musajja yali muddu omuddugavu. Naye Barira oyo ebimwogerwako byebiriwa. Kanat Barira amatan au jariyatan. Barira yali mukyala muweereza oba omuddu mu maka ga sahaba omu. Naye omuddu oyo yali mutazawijata min abdi yudha Mughitha. Barira oyo mukyala omuddugavu oyo yali mukozi mu maka agamu, naye mubeera amaka ago nga kyali mu mbeera ey'obuddu yabeera nga afumbirwa bbaawe yayitibwa Mughitha. Naye Mughitha luvannyuma Barira olw'okubeera mu buddu obwo ishtaraha sayidata Aisha radhiyallahu anha wa ataqaha. Maama waffe Aisha, Barira yayogera ne maama waffe Aisha n'amugamba mbadde nsaba mmaze okusiramuka mane nsaba ongule onzijeyo eno onfuuke omuddu ove eno nte. Maama waffe Aisha kyeyabeera ng'akola ki ng'asiima n'amugula ku mukama we nafuuka maama waffe Aisha n'abeera nga ye mukama we ate olwamala n'amukola ki n'abeera ng'amuta. Naye maama waffe Aisha eki kyonna yabikola ng'amaze kwogera Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ng'amutegeezezza ku nsonga mu Barira yantuukiridde n'ansaba mbeere nga nkola ki mbeere nga mugula munjeyo mbuddu bwe. Naye wahina atashara Barira haqqa ikhtiyari baina albaqaa ma zawjiha aw infisali anha lakinna asbahat hurratan fakhtarat alfiraq. Kati Barira oyo mu qissa ye esinga okubanga emwogerwako emumanyikibwako yensonga mbu yamala okuva mu buddu yamala okugulibwa najjo maama waffe Aisha ne bamuta naye n'afuuka ng'ali hurru nga takyali muddu. Ensonga yajja ate bbaawe Mughitha ng'akyali muddu, Mughitha ng'akyayagala mukyala we Barira. Ne kaluba Mughitha n'agenda wa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'amusaba ayogereko ku Barira abeere nga tamulekaawo olw'okuba ye amaze okufuuka ki hurru. Qissa eyo egenda maaso etugamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kyamutuukako mu kaseera ako Mughitha kana zawjaha muzawjiha wani Mughitha yali agala nnyo Barira yuhibbuha hubban jamma, yali amwagala nnyo olwagala olw'amaanyi. Wa kana yamshi khalfaha fi taraqati almadina yabki. Kati Barira ono yamala okuva mu buddu ng'afuuse hurru, Mughitha yasigala amulondoola amusaba amuddiremu. Kitegeeza ki? Naye mba muyina embeera gye mutuuseeko omukyala wenna okwagala gyekuli okutiriyo. Nera ne Nabbi kyamusukkako yalaba omukwano Mughitha gwe yalina eri Barira kyane kyamukola ki kyamusukkako. Fadakhala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa talaba minha kashafaati an turaji'a zawjaha. Nabbi n'ayingira mu nsonga ng'emaze omutuukako ng'alaba Mughitha omukwano gwalina eri Barira gumususseeko, n'ayogerako ne Barira ng'amusaba abeere nga addiramu bbaawe. Naye weyayogera n'omukyalo oyo yamugamba ebigambo ki? Yamugamba ebigambo bino faqalat, omukyala Barira yaddamu Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amugamba ya Rasulallah ata'muruni, ng'oli mu kundagira ana Barira abuuza Nabbi kino oli mu kundagira ai hadha al-amru wajibu ta'a, kyondagira kino nteekeddwa okukikola. Faqala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallama innama ana ushaffa, nze mazima ddala ndi mukola ki ashaffa ani Mughitha. Ye Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama n'amugamba omukyala badde nkusaba njogerera ku Mughitha ono omukwano gwalina gy'oli gw'amaanyi, olabye otya bw'omuddiramu? Omukyala n'amugamba oba tondagira nga oli mu kumpa kirowoozo kyo. Faqalat la hajata li fihi, siina kye mmwetaagako. Embeera bwetu yati Mughitha baamubeera nga bamulekawo bwe batyo. Naye biki bye tuyiga mu hadisi eyo oba mu qissa ya Barira? Ekisooka haqqul mar'ati fi ikhtiyari istimrariha zawjiha, omukyala singa abeerawo embeera etuuseewo mu kwawukana nga mutuuse mu mbeera etuulagana mu bufumbo,
omukyala asigala nga alina okwesalirawo okw'owaggulu si kukakibwa mbubeddayo omwami osigala olina okusalawo eri omukyala nze kanzireyo omwami wangu wamuleke tebirimu kulagira mundagidde nze taata ndagidde ddayo omukyala alina naye hurriya ye ey'okusalawo okuba nga alongoosa addayo omwami we oba kikasaba nga waliwo embeera etuuseewo wakati waabwe. Kati oyo mukyala bwe tusoose okwogerako ye Bariira yali mukyala muddu eyasiramuka n'awangaalira mu Madiina ate n'abeera mukyala musiraamu mulungi nnyo paka Allah yamugirira ng'afudde tavudde mu busiraamu nga ye Bariira eyali mukyala wa Mughiitha. Omukyala ogwokubiri gwe tuyinza okwogerako mu episoodi yaffe eno eya leero ye muhadisi gy'ojja okusanga mu kitabo kya Ahmad ibn Hanbali ne Ibn Asakira ne Ibn Jawzi ojja kisangako ekitabo ekyo mu hadisi ya Buraidatu ibn Husayb al-Aslami atunnyonnyola mu hadisi eno eyabeera nga etuukawo ku mulembe gwa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama ghaza olunaku olumu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yagenda mu ntalo ze yakola ki mu kulwana entalo ze yali alwana naye mu kukomawo ng'amaze okuva mu lutalo olwo fanadharat amatan assauda omukyala omuwala omu omuto yali omuddugavu nga muddu yabeera nga nabbi mu kugenda wano mu lutalo omuwala oyo n'abeera nga akola naziri oba n'abeera nga yeeyama mu bulamu bwe naye okweyama ki kwe yeeyama en raddahu llahu saliman singa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ono akomawo ng'akyali mulamu bulungi nnyo mu lutalo olwo akomyewo talina kimutuuseeko nga muwanguzi antadhiriba indahu biddufi ajja kuba nga akuba ettaali mu maaso ga Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kati bwekyo bwe kyatuuka nabbi faraja saliman ghaniman nabbi n'agenda mu lutalo n'akomawo nga ali fine talina kiwakoseddwa ate ng'awangudde mu lutalo olwo ng'afunyeyo byafunye. Fa akhbaratuhu ne bamubuulira ku nsonga eyo mbu waliwo omuwala wano omuto omuddugavu yagamba singa ogenda mu lutalo n'okomawo ng'oli muwanguzi ate ng'oli bulungi nnyo agenda kuba ng'akola ki ng'akuba ettaali wano mu maaso go. Faqal in kunti fa'alti faf'ali wa illa fala singa obanga omukyala ono omuwala ono weyagiwa Nabbi namugamba obanga wakoze naziriyo ng'eri bwetu weeyamye singa nkomawo nga wakyeyamye nga bwekiŋŋambye sikirinaako buzibu beera ng'okikola naye obanga si bwe kiri beera ng'okola okireka. Faqalat ya Rasulallah fakad fa'altu omuwala oyo n'agamba yali muwala muto n'agamba mazima ddala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam neeyamye okubanga ekintu ekyo nga nkikola. Aba ali awo fadharabat n'atandika okukuba ettaali nga waakola ki waayimba mu maaso ga Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fadakhala Abubakari wa hiya tadhrib Abubakari we yayingira omuwala ono n'asigala ng'akola ki ng'akuba ettaali. Wadakhala mu riwaaya endala ojja kusanga eyogera ku Uthmani yayingira still ne Ali n'abeera ng'ayingira. Mu riwaaya gye tulina wadakhala Umaru wa hiya tadhrib naye mu riwaaya gye tulina eraga Umaru we yayingira ng'omuwala neera akyakuba ettaali fa alqat ad-duffi wa jalasat alayha omuwala ono we yalaba nga Umaru ayingidde mu nnyumba ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'akuba ettaali omuwala yatuula n'abeera ng'atuula ku ttaali ye yali ali mu kkuba olw'okutya ki Umaru. Faqala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwe kugamba ana haahuna wa Abubakari haahuna wa haulai haahuna inni la ahsiba shaytan yafraku minka ya Umar. Agamba badde wano ng'ali mu kukuba ettaali ne Umaru baali weebali ba Uthmani weebali naye kasita oyingidde bw'oti mu nnyumba omwana ono n'abeera ng'akola ki ng'akutyamu ettaali lyo n'aliteeka ebbali n'alikweka. Namugamba naye mazima ddala naawe Umaru ekitiibwa ku ky'olina ne shayitaani naawe ebanga ekutya tesemberera makubo g'obadde ng'oyitamu. Oyo muwala yali muwala nga muddu ate nga muddugavu naye n'abeera sahabati olw'okuba yasiramuka n'awangaala Nabbi nga musiraamu. Ye owookubiri ye sahabati omuddugavu erinnya lye teryamanyika nnyo kumwogerako erinnya ly'embuyaani naye lye lyaleetebwa. Ate
owokusatu bwe tusobola okwogerako olwaleero nga mu basahaba abaali abakyala ate nga baddugavu ye Ummu Zufar oba gwe bayita Shukayra yamanyikibwa n'erinnya erya Shukayra al Asadiya. Omukyalo oyo aliko hadisi namba ng'eva ku Abdullahi ibn Abbas ng'ojja gisanga mu kitabo bamwogera ne mu kitabo kya Bukhari mweri mu hadisi ya 5652 ne Muslimu ku hadisi ya 2576. Hadisi eno ng'eyogera ku mukyalo oyo gwe bayita Shukayra. Qala li ibn Abbas ala arika imra'atan min ahli aljanna. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabeera nga agamba ibn Abbas munkulageko ku mukyalo omu naye ng'omukyalo oyo wa mujjana. Qala qultu bala. N'agamba ye Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam andaga ku muntu oyo w'omujjana ku mukyala gwe badde oŋŋamba ejjana. Qala hadhihi sauda. Omukyalo oyo gwolaba omuki omuddugavu atat Nabi sallallahu alaihi wasallam yajire Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqalat. N'agamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inni asra'u wa atakshafu mazima ddala nze nyina obulwadde bwa ensimbu. Nyina obulwadde bwaki obw'ensimbi wa atakashafu n'ensimbu ezo we zinkuba ngwa wansi n'engoye zange nezikola ki nezeeyambula. Fad'u Allah li beera ng'onsabira Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga amponya obuki amponya buno obulwadde. Faqala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'addamu eri omukyalo in shi'ti sabarti. Singa obanga oyagala osobola okuba ng'okola ki ng'ogumiikiriza. Walakil janna mugumiikiriza buno obulwadde Allah bwakugezesezza nabo obw'ensimbu bw'okugwa wansi ng'obulwadde ffenna tubumanyi. Allah ajjawo obugumiikiriza obulwadde obwo ku dunia kuno Allah agenda kubanga akuwa ki ejjana. Wa in shi'ti da'awtu Allah. Oba oyagadde era nsobola okusaba Allah subhanahu wa ta'ala ayuafiyaka okubanga akuwonya. Naye wulira obukkiriza bw'abantu abo bwe baalina. Qalat la bal asbab. Ne Allah nagamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndeka kangumiikirize n'obulwadde bwange obwo. Naye fad'u Allah beera ng'onsabirako Allah subhanahu wa ta'ala alla ankashifa aw la yunkashafa anni. Naye beera ng'osaba Allah subhanahu wa ta'ala singa obulwadde obwo buba bunkutte yani mundiyo nga ensimbu ezo zinnumbye mbeere kubanga engoye zange zikola ki nga zeebikula eri abantu okubanga bandaba. Qala fadaa laha. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abeera nga akola ki nga amusabira edduwa eyo. Omukyalo ogwo neera yafa n'abeera nga ayingira ejjana kuba nabbi yagimusuubiza no ku nsi. Kuba hadisi etandise etulaga Ibn Abbas baali bamulaga ku mukyalo omu bakyala b'ejjana abayingira ejjana nga bakyali ku nsi kuno. Naye ng'oli yayingira ejjana lwaki lwa bulwadde Allah bwe yamugezesa nabo okuba okubanga agw'ensimbu. Nabbi we yamulagamba obulwadde obwo singa obugumiikirize ejjana ogirina yamugambye kale kankigumiikirize n'ekino ekyokubanga engoye zange zinnyambula nga nfunye ataaka eyo badde nsaba yo gikole ki yo oginsabire kime kubaawo. Kitegeeza ki kyetuyiga mu hadisi eyo oba ku mukyalo ono ku mukyalo ntumigamu Shukayra tumigamu kigambo ki mbu Allah waleeta endwadde zonna zagezesezza nazo mu buzibuto bwazo you never know lyekkuba erigenda okuba nga likuyingiza ejjana. Yadde tusaba ffenna Allah atuwe tatugezesa nabye tutasobola kukwatirira kozi waliwo obulwadde obusobola okujja mu mulamu bwo even you fail okuba naawe ng'osigaza obukkiriza bwo. Kati mu Shukayra ono obulwadde Allah bwe yamugezesa nabo yabugumiikiriza ne bamuwa ejjana. Kitegeeza ki nga tonnalowooza kugenda mu masabo kugenda mu biki ebyo byonna kutawaana sooka ogumiikirize n'obulwadde obwo osabe Allah you never know asobola okuwa ekkubo okubanga oliyitamu. Ye mukyalo ow'okusatu gwe twogeddeko olwaleero kitegeeza omugatta ku bali abasatu be twasooka ababiri babiri abakyala bataano abamanyikibwa nga baddugavu ku mulembe gwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asembayo osobola okwogerako olwaleero
ye Mihjan. Mihjan ono naye yali mukyala muddugavu. Ffenna ali mu kissa ze tusinga okuba nga zimanyikiddwa mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Waliwo abamu abakireeta mu kusinza mu hadisi eri mu Bukhari nga bagamba yali musajja, abalala bagamba nedda yali mukyala, okusinza ku bwamanyika. Mihjan ono kiki ekyamumanyisa ennyo okutuuka olwaleero tube nga tumwogerako? Ku lwa nsonga yamanyika orifati bitawadhiha shadida wa ikhlasiha fi tanzifi almasjid. Yamanyika okubanga yali mukyala mwetoowaze, yali omukyala nga yali alongoosa omuzikiti gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Naye ekyamuyingiza mu kubanga ayogerwako n'asitulibwa ekitiibwa, yali mukyala aweereza obusiraamu. Mu kubuweereza mu kulongoosa emizikiti kitegeeza ki? Ne mu kubanga oli oyo omuntu gwe mulaba ng'ow'owansi ku kyali ewammwe nga alongoosa mizikiti, asobola okuba eri Allah nga wakitiibwa nnyo okusinga ggwe. Mihjan ono erinnya lye ettuufu teryamanyikibwa okusijjako erinnya lya Mihjan eryasinga okuba nga limanyibwa. Naye olunaku lumu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ekitumwogerwako, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yabeera ng'abuuza anna rajula aswad aw imra'atin sauda kana yaqumu almasjid famata. Yalinga nga society zaffe zetuwangaaliramu mu abantu abakola emirimu ng'egyo egy'okulongoosa emizikiti, tusobola okuba nga tubatwala mbu ba wansi nnyo banafu, tubasobola okuba nga tubawa kitiibwa kimala, naye eri Allah nga yamanya ebitiibwa byabwe. Naye yali alongoosa omuzikiti, ne wayitawo Allah n'amugezesa n'amujjulula n'amugja mu nsi eno. Nabi sallallahu alaihi wasallama fasaala Nabi sallallahu alaihi wasallam anu. Nabi sallallahu alaihi wasallam n'abuuza, yino omuntu gwe siraba wano, omukyala ono adda alongoosa omuzikiti nga sikola ki? Nga simulaba. Tuyigawo kyawuka. Omukulembeze wenna mu bukulembeze bwo olina okubeera nga ofaayo nnyo okumanya abantu bo entambula yaabwe. Kitegeeza ki? Nga kyangu nnyo okwaseesinga nyina gwe sirabawo, nyina eyabuzeewo, nyinaawo omulwadde. Kati Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bw'atyo ne bwe kyamutuukako, yalaba ng'omukyala takyakola ki? Fati kyamulaba kwe kumubuuza. Faqaalu, ne bamugamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam maata awo matat, bw'omukyala oyo yafa. Kitegeeza ki? Bano tebaategeeza Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mawulire mangu ng'omukyala ono Allah amujjulidde. Faqaala afala kuntum adhantumuni bihi, simmwe abantu ombanga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam omukyala oyo abadde nga mulongoosa afa wano ku muzikiti, naye ne mutatwalayo buvunaanyizibwa bwakubanga muntegeeza ku nsonga ye. Daluni ala qabriha, mubeere nga mundagirira eri bwe mwamuziika. Fa ata qabraha fasalla alaiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam wekyamunakuwazaamu olw'okuba basahaba okutuuka kussa eriraba omuntu alongoosa omuzikiti nga bimutwalira owansi n'atuuka n'okufa kwe, ne babeera nga tebamunnyonnyola ng'omukyala ono yakola ki? Yafa. Kyamunakuwazaamu Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Niye n'abagamba mubeere nga mundagirira ku kabuli ye. Bwe baamulagirira ku kabuli ye gy'ali, we yatuukawo yakola kigambo ki? We yatuuka ku kabuli eya omukyala oyo Mihjan, fasalla alaiha, n'abeera ng'asaalirawo essala. Mu masala ago ebimu byetuyiga mu kyafaayo kya Mihjan nti ekisooka ffe abantu omusiraamu wena tuteekeddwa kubanga onyooma. Bino byaliwo ku mulembe gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tekiba kukakkanya basahaba, naye yali daruso eri gye tuli ffe abalijjo oluvannyuma lwabwe. Muno omuntu ne waabanga mulongoosa wa muzikiti nga woomulaba tomunyooma. Lwaki? Kuba bano akhbarahu sahaba radiyallahu anhu bagamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annaha matat laylan wa annahum dafanuha wa karahu an yuqidhuhu sallallahu alaihi wasallam.
bo bamuziika yafa ekiro ne bamuziikirawo nga tebaagala kubanga nabbi tumuleke tetumukola ki tetumuzuukusa kumugamba mbono ki mbono omukyala yafudde kuba bwali budde bwa kiro we yafa ne bamutereeza bo ne bagenda ne bamusaalira ne bamuziika nga abalimu kati bagezaako obutabiyingizamu nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitegeeza ki gwe omusiraamu toteekeddwa kuba nga onafuya omuntu yenna akoze eki omuntu yenna ali mu society n'oba olaba nga omulimu gwe mutono nnyo kyovala nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yakimanyirawo we bati yagenderawo okubanga amusaalira mu masala awo ne tuyigamu ekyokubiri singa oba nga okeereye kikkirizibwa okuba nga osaalira ku ntaana mbadde muzze mu kuziika oli gakutuuseeko leeti mugenzi okuvuga okutuukawo oli nga bamuziise tukirabye nga nabbi ekikola okuba omukyalo ono yaziikibwa kiro nabbi n'abitegeera misana naye ate n'agenda n'abeera ng'akola ki ng'amusaalira kitegeeza ki onna amawulire ag'okufa kw'omuntu we gakutuukirako ya imma ogenze ku kabbuli ye oba togenze ku kabbuli ye gwe amawulire gakutuukirako osaana kuba nga omusabira oba osaala essala ey'okubeera ng'omufu ekyokulala kyetusobola okuyigamu neera ekyo kizzayo ku kiri kyetu bannaffe kye batera okuba nga bawakaniramu ekintu ekyokusabira omuntu edduwa gwe omuntu w'omujjukirire ya wenna musabire edduwa kuba nabbi we yakitegeererawo mu bugundi n'amusabirawo edduwa kitegeeza ki omufugo w'omujjukira ayi Allah musonyiwe muganda wange gundi kati beeba abakyala abaddugavu betwogeddeko olwaleero basahaba abaali abakyala ate nga baddugavu nga balaba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne bawangaala naye ate ne basiramuka tubongere ku bali betwasooka okwogera omuli Mariyat al-Qibtiyya fenna gwe tumali mama Ibrahim n'omukyalo owokubiri amanyikiddwa nga Ummu Aymani omukyala yabeera nga alabirira nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam twongereko ne Shukayira wetwogeddeko yali omukyala alongoosa omuzikiti ne twongerako ne Bariira omukyalo oyo eyali alimu mukisa abasoma usul fiqh kiso bajyogerako nnyo so n'akawala akato akayimbira nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne kakuba n'ettaali nga ne basahaba balaba ne Mehjani kwetu tumaliriza insha Allah omulundi oguddako tugenda okwogera okumaliriza abasahaba baffe abaali abasiraamu ate nga baali baddugavu nga bawankala ku mulembe gwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lwaki tukyogerako ekigambo ekikulu nnyo kuba omuntu yenna okuba sahaba oteekeddwa okuba nga walaba nabbi ate n'omukkiririzaamu ate n'ofa ng'okyali mwaba mukkirizaamu insha Allah tudingana omulundi oguddako ku mpewo zaffe eza Al-Hidayah Media Islam Media ku TikTok, Facebook ne ku X saako ne ku YouTube mulaikinge page zaffe ne ku Salam TV wa hadha assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.